Tukyali mu studio za Munabusujju nga bulijjo, Sebambulidde Patrick Nkubano. Munabusujju nze ndiwo okukuweereza. Olwaleero nina eddakiika nga 15 zokka ne ka message kange akatonotono kagenda eri banna struggle bannange, bannayuganda bannange, bafuuka bannange be tuli nabo mu struggle. Ffe abakkiriza nti Museveni ayonoonye Uganda yaffe, era ffe abakkiriza nti twewaddeyo okulwanyisa omusajja ono. Njagala ompe eddakiika 10 zokka kugamba obugambo bwange buno obutono ennyo. Njagala ngeraageranye Mwami Museveni we yawambira obuyinza, we yagendera mu nsiko bayina yali myaka 4 nga Kyagulanyi Ssentamu emyaka gy'ayina. Besigye yayina emyaka 29 we bawambira, olwaliro ayina emyaka 66. Mwami Abudu oyina emyaka emeka? Mugisha Muntu we bawambira eggwanga yayina emyaka 26. Mwami Rogers oyina emyaka emeka? Amama Mbabazi yayina emyaka 36 we bawambira eggwanga. Muganda ge Michael oyina emyaka emeka? Jeno Tumwine we bawambira yayina emyaka 31. Njagala mbuze muganda nge Jebbi oyina emyaka emeka olwaleero? Salimu Sale yayina emyaka 25. Muganda nge Yasini oyina emyaka emeka? Ivan Koreta yayina emyaka 29. Teacher Bomboka oyina emyaka emeka? Jeno Sejjusa we bawambira yayina emyaka 30. Kansala Serunkuma muganda nge oli myaka emeka olwaleero? Njagala mbuuze Jeno Itongwa muganda wange yeekolera oyina emyaka emeka ng'olwaleero? Jeno Jim Muhwezi we bawambira eggwanga Jim Muhwezi yayina emyaka 34. Olwaleero oyina emyaka emeka muganda wange Jeno Itongwa? Jeno Kalika Yuhura we bawambira yayina emyaka 29. Kansala Kisomose muganda wange oyina emyaka emeka? Waliwo omulala wano Elia Kategaya we bawambira yayina emyaka 30. Dr. Mazzi Ronald muganda wange nkubuuza oyina emyaka emeka? Henry Tumukunde obo yabeera Jeno babeera ani we bawambira yayina emyaka 26. Muganda wange Kagwa Maseru oyina emyaka emeka? N'abalala sijja kubamalayo okusinziira ku information gye nnina bebo enkyafunyeeko. Message yange eri nti emyaka gye tulimu olwaleero nze Kamwakoogera Sebambulidde Patrick Nkubano Munabusujju nina emyaka 28. Nga ku myaka 28 wano ndabawo ba Dr. Besigye bayina emyaka 29. Mugisha Muntu yayina emyaka 26. Awo mpiseewo Jeno Salimu Sale yayina emyaka 25. Henry Tumukunde yayina emyaka 26. Olwaleero nze nina emyaka 28. Lwaki tutuula ne tuddira amaanyi gaffe n'obuvubuka bwaffe ne tubukwasa abasajja abo nga bo mu myaka gye tuyina we baweereza emyaka gye tuyina bagenda mu nsiko ne balwanyisa ebyo bye baali bayita obukulembeze bwe baali bayita obubi babulwanyisa. Lwaki olwaleero ffe tutudde twagala okubeera diplomatiki, twagala okubeera jento nga tulwanagana n'abasajja abali violent, nga tulwanagana n'abasajja abatemu abakwata emmundu ne bagenda mu nsiko eruweero ne batta bannayuganda? Message yange eri bwete erinvuuka munnange Yasini, Jebbi, Roger, Abudu n'abalala. Emyaka gye tulimu tebatulimbalimba nti tukyali bato, tebatulimbalimba nga batuvuga batuzza mu byabwe. Emyaka gye tuyina abasajja gye bayina abamu tusinze nawo gy'emyaka gye baalimu we bagendera mu nsiko okuwamba eggwanga lino. Kati nze naawe tukoze ekyo olwaleero twesibye ku basajja nga Dr. Besigye. Besigye olwaleero alina emyaka 66. Omusuubira kukyusa ki era alwanirira ki? Mugisha Muntu alina emyaka 63. Omusuubira kukyusa ki era alwanirira ki? Henry Tumukunde alina emyaka 63. Omusuubira kukyusa ki era alwanirira ki? So nga nze naawe tuli mu myaka egyo, emyaka egy'embavu, emyaka egirina okunyiiga, emyaka egirina okugenda bwekuba kugenda mu nsiko, bwekuba kugenda wa kyonna kyonna ekisoboka okulaba nga twetakkuluzaako abasajja bano kye kintu kye twandibadde tukola olwaleero.